Ndiye mbona mbona. Mama gwakola njisa. Oyeno okolaji. Njisa Mwenge. Oyisa Mwenge. Yengo aba mu bitundu. Era kali kubaddukako. Mulengeze kulina bidomola kubecha ngenda sokola. Era basanze nte masulu. Oyisa Mwenge. Mwezi gya 10 munne. Neyo business. Business atenga temujiwagira. Batusekerera abantu. Nnyo. Omuntu eyalwana batandika okuyisa omwenge mu kyalo. Obayisibwa bubi nnyo. Nabona nayingiryawo gyendi busabuli wa Kondere n'engenda wa Apox Kuteesa mu gyendi Kikunyu awo nenjoininga gundi mobile battalion. Nasanga mukama wange oyo yaliko ne kamanda wange oyo. Tumalako paka tugenze Katonga tubonyebonye tumazeeko tweyongeddewo paka gulu paka wa twalianga n'amaliba gente. Amaliba gente oli edibe diboli wala diba lyente n'amazzi gemunywa ente mwasanga yafadda wasira amazzi n'onywa ente yafadda n'osina amazzi n'onywa tolina kyakkola ofa kalamata bino ebisagazi bino biraba n'osikamu kino ekirankani ky'ekisagazi kino ekitima ekyo ekitima n'okisikamu n'okinuuna wano okole ki empale yonna nga omuntu ate ene n'amanyuma gali bwe ensekere tuli nga bw'ofuna akadde okubeera awo nti ofunyemu kadde omulimu gwo kutulisa nsekere aye n'akasaati koli muno kamanyi kuna kabiri kadde oli mu kutulisa tuli engalo neddugala ero neddugala tuli gyoseeko ekinzi gy'amagye kankikubuulire kitange yali amanyi nti eri tulina ssente mpitirivu ngenda okudda musanga ennyumba egenda ggwa wali ennyumba egenda ggwa kuba ati ali mu kisuulu twamanyi eri tuli mu ssente anagamba Katonda wange laba taata bwali natuuka banvuma bububi ne baganda bange mukolayo kinkana ngamba ebigambo bingi nnyo nga bw'omanyi twavadde ababato bonna babatamu wagenda okuyekera bano ne babatamu wagende mu nsiko nempoli obuzibu nene nnyo naye nga ntaata nveemu kati mwana gwe kikyo kyonyamba kati kiki wagenda kiki olese naye nga Katonda wange nfudde taata angobi Tiangamba mwana munyivu munyivu nnyo ennyumba egenda kumukuba fuusa munnaye ngenda okulaba taata nasina kyamukolera onze nankwata nankani bazi na jambia ntema emiti mu kibira nga ngireeta tumuzimbiremu naina ne bannawo nfunye bannange emikwano tumuzimbira ennyumba nga ya miti amabaati tukabambula ennyumba yonna ekozebwa eti tumuzimbira nagenda ngamba ye kati nze bannange naye ti ssente siziraba taata ambumabu taata okusobola nga wategedde mwana wange wategedde ekibanja kiikyo lima kubanga najja sina kyenyambadde bulungi taata nangamba nampa ekkanzu wajja toli mu kombati nkubayo obireetawa nampa ekkanzu wava eri mu magye tolina kyolina najja na mu kisaayi kiri awo nalonda nakironde nenkyambala bwe nti nswala owamagye omulamba ne bangamba tugaba nga ne bannanga bali ku kyalo bansikira busekere ate banne bosanze ku kyalo bali bulungi nga bansikira busekerezi ekisaati kyekyenyambadde nengamba Katonda wange baabo bandabakaabo nga ntambuza na bigere byererezi kene engato gyaba omusirikale omulamba nga ku kyalo oswala bannange nabwekwesi mu bantu abaga mulaba obuzi abadde mu magye mu bantu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Weewaawa trouble mulungi nate tuzze nagambye nti twazze tuli wano Mende Baka era nga abalwanyi we bali wano abawerako ddala tugenda maaso n'okubanga tuwayamu nabo okutwaliza wamu gye nvudde waabwe naddala mu kuleeta gavumenti eno mu bukulembeze
tuwayamu nabo okulaba embeera mwe bali mwe bawangaalira okutwaliza wamu ate era n'okwongera okutumanyisa olutalo luno baalusanga batya kubanga bangi olutalo luno lwagenda okujja nga tuli bato obumu twali buto nnyo era obulira nabo abasinga baali bakadogo emyaka gyali wansi abamu baali 10 mpunyeko wano we 16 mpazi ne muzeeyi oli naye abamu be mbadde nga mbeera nabo myaka 9 8 12 awo nga we tutambulira okutwaliza wamu so negatiddwako omulwanyi omulala Kopolo Charles Muyiisa Kopolo Charles Muyiisa gwe tugenda okubanga tuwayamu naye ku nsonga y'olutalo luno olwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze nsanyusa okulaba kale mukama wange uli otya gyendi munnaye mbuuliza ku bannayuganda abo bannayuganda muli mutya bannaye ndi eno mbonaabona okola ki njiisa mwenge oyisa mwenge erengwaba mu bitundu era kati okubaddukako bwelengeza kulina bidomola kuba ekyangenda sogola era basanze temasubi oyisa mwezi gyekikumi nayo bizinesi ate nga temugiwagira batusekerera abantu nnyo omuntu eyalwana batandika okuyiisa omwenge mu kyalo oba oyisibwa bubi nnyo ne bakusekerera laba kalabe kampeni bwe zijja za Museveni tusooka ebifaananyi ebinambirina byonna mbirina kampeni mukama wange muwagizi we munnyo nnyo era abajjukira mu kampeni abajjukira mu kampeni yampaako omundi busente yampa butolonjo sinyi kasanvu akabazirwanako kaba wali Mende leka naawe kasanvu ayinza okuweereza mukeyaweereza oba ze bampaza ezo simanyi naye nga naye kasanvu kazino nga tukomyewo eno tumaze okubonaabona tukomyewo mumaze omunoonyeza akalulu nangalu twamunoonyeza n'okulwana kwe kuba nabonabona nayingiryawo gyendi busawuli ewa Kondere neŋŋenda ewa Apox kuteesa mu egindi Kikunyu awo nenjoininga gundi mobile battalion nasanga mukama wange oyo yaliko ne kamanda wange oyo tumalako paka tugenze Katonga tubonyebonye tumazeeko tweyongeddewo paka gulu paka wa tugenze negundi batwadde bene emmotoka netugwa kwonna akali kwakisine twali tugenda eno gundi ne Sudan waliwo omusenyu waliwo bwebamuyitanga Onyango yajja ku driver emmotoka ye nayagala avuge n'agenda tukuba munnaakali oyingirira wa olutalo luno okuyingirira busawuli olina emyaka emeka nga 17 so wayingirira busawuli wa Kondere ku myaka 17 ne Mariako ekikunyu ewapoko sikuteesa awo nenyingira fasi batali mobile so ensiko yali etya twabonaabona nnyo embeera nga muli twalanga bikayinja nga batutwala ekiro bwokomawo nokota gaadi batutusomba emiwogo abakulu nga bagitujjako muwogo oyo ogumu ogusibye eno nabwe tukota gaadi gwokwese binafusi twagitanga binafusi nga bakujjako nga ate munaawe nokolaki nga bagutwala nga bagenda akabajo ka muwogo gwe muleese kuteeka awo bati abantu 12 muyinza okufuna omuno gwa muwogo mwatandika gutemali nemulya nembeerawo nemula nnaku nga nnya temunafuna etwalyanga n'amaliba g'ente amaliba g'ente twalanga eddiba ly'ente ne munsiko tuwulira waliyo ababanoonyezanga emmere waliwo n'ababafumbiranga emmere ate mwatuukanga mutya okulya amaliba g'ente omulokole yali ayinza okunoonyeza emmere twatuukayo mu lukole nga tokyala na muntu n'omu ng'olaba ddungu lyereere naye nga n'amazzi gemunywa ente mwasanga yafa dda osera amazzi n'onywa ente yafa dda nosina amazzi n'onywa tolina kyakkola ofa kalamata bino ebisagazi bino biraba nosikamu kino ekirankani kyekisagazi kino ekitima nokisikamu nokinuuna wano okole ki empale yonna nga omuntu ate ina n'amanyuma gali bwe ensekere tuli nga bwofuna akadde
okubeera awo nti ofunyemu kadde omulimu gwo kutulisa nsekere aye nakasaati kwali muno kamanyi kuna kabiri kadde oli mu kutulisa tuli engalo neddugala ero neddugala tuli gyoseeko era twajjamu n'olugero waliwo omukyala yagamba mbwe ensekere battemu nkulu entoba ziriko otalweyongere maaso omukyala yalinga eyo mu lukoola nga bwagamba kuba ye yali yeyagala mbwe ensekere battemu enkulu entoba ziriko otalweyongere maaso ye yali mukyala nga yeyagala kuba ndi ye omukyala oby'omukyala obimanyi naye nga tubonaabona maliba noma naku 3 tofunye nakookulya ate wonna kuba kuwooda ya mukamaawo bakutwala nze ekyambalo kyakye nalimu nalina akasaati bwekali buvesti oba obumanyi esaati zange jaggwako nensigaza kavesti bwekati nga kenyambala engayo eno giraba eno kali wakwewa nalwala entunuka mu lukoola eyo kale eno yawona nalwala entunuka mu lukoola eyo bannange bantwala sina kyakkola bayitayo mu kimwanyi bulemeezi eyo nga sina kyakkola ne baŋŋamba kati tabu entunuka enuma nga sina kyakkola nga bakututa okuleki kulwana babali abagaye bajja kavaningifayo muveewo wano tuveewo bakwetisa peeke ya mukama wa nti abakyali bwoba tewali mukulu nnyo kwetika peeke ne bakutwala oba mumunazeewa oba mubasanze mudduse basuuzizza oba mubakubye mumumanyi amuyitawo ne mugenda ne mutuuka ne musulamu n'ennaku 3 temufunye kakulya muli mu kibira bwe muti teri kukuma muliro misana teri kuma muliro mutula bwe muti teri kuma muliro misana kiro ate tumwogera kaama kali waliwo njogera nnyo kaama muno mugamba kaama mukama bwe yatuyamba tunula eggwanga so nga tonatuuka kununula ggwanga gwe mu nsiko kiki kye wali okola okusinga nze kubanga tuwulira abamu abaakubanga enduulu namukubya olwo ne bakyajinga n'olyoka okwata ku kabundu nali munamagye mujubu emundu bwewayingira bakutwala mu training nakimalirako gindi wano wankugambye wano wakuteesa ekikunyi wali gindi wamalangako training nga bakwasa emundu mwamalanga kuba kati oli yafunanga ekikadde kyeyakuwaanga nasooka nze funa kino kisasi masasi 10 ekyo okuba nakyo kyansi bwe yanyamba nange bwe nafuna omulala akunye endala nampa endala SMG okumalako okwo kwa nalina jesiri mazaako olutalo kale nabako self loading mundu bagisa self loading nabeerako nayo tugenda paka okukuva Kampala otulwanye twatandikira Katonga olutalo oluwamanyi lwali Katonga awo oba kugenda okulumba Katonga nze banzija Kiboga twali Kiboga ne batweta Katonga awo Katonga nno twali wa muzannyo wali watya awo bangi boogera Katonga bangi baapira Katonga era juzi nalaba abamu nga era yali omuti ku Katonga ng'amanye ewaabwe ng'ateeka okuddayo yali omutiitiizi ku Katonga oteeka okudda ewamu kuba ssebo Katonga twazannya nno ssebo sajja batwetanga byepisi ebitanka biki nga bigaya bugaaya kukyasi byatuyamba bwatujja okuva Katonga okujja okuba Kampala kuba Kampala Kampala seyagaliramu balwa nsonga banava mu Kampala batuyisa Muyiisa netugenda twabaawo netugenda paka Jinja bwetwava Jinja atwala Jindi paka Google eyo nga omanyi ebitundu ebi naye simanyi twatuka Kakyombaala nno awo nno sajja batupire Kakyombaala awo Kakyombaala kiri luddawo kiri eyo mu saidi zeeyo muwambuka eyo batuleeta abasajja nga bookya oluyiira nga bayita ennyonyi helikopita netutwati mubuta mutini mubuta awo munaawe nga weeguma kitaawo n'ennyoka eyakuzaala omweguma
tumaze okuwamba kamba ate batuteyo muliona ate ngeri ate ngaguli ate gwocha bubya ate eri mwagenda kulwanyisani engulwe nga tugoba bali abasajja mubakoliye Kampala tubafuumuula olwo badduse badze ate nga nabo ne balina amaanyi badda nga bakolanga lyogo nga badda tubafuumu ate nga nabo badda tubakubye nga babeeri nga baleeta ate amaanyi nga babakuba era ngolole seyagalya nomutalo seyagalamu Kampala tewanyumirwa saanyumirwamu bampisa Muyiisa saawa zawadde omwezi Kampala gwe waawe wasinga okubeera wagenda Makindye walumba Radio Uganda bwe twava wagenda Kololo bwe twava twadda ku Lubiri twamalayo ennaku ezi 2 awo twava ku Lubiri tumaze ne tutuka enakawaawo waliwo roundabout twava kale nga mu bibuga emyaka gye nayinamu naye gyali mutuufu olubanga ndaba myanza bubyanza ngenda bugenzi gye bantwala gye batwala okutuusa bwe natuuka eyo okudda olwo nga mpunyamu ku magezi kati akategeera nti wanbwe okuze naye ngaawo sirina kyemmanyi batwala butwazi oyo yaliko mukama wange oyo mukama wange oyo naye nga omanyi omwana omuto wamulaza kuba nali ndi muto nga siri mukulu nga negyo gyontwala simanyiyo ze nali nkyasoma P5 bwakawa olwantandikira P5 we nakoma era seeyongerayo pozi bwe navayo ne banderekako Olubiri era nga sita okusomamu katono era nayo byannema nimbita nga akambize mbiwummule ate nga yasooka tulimba ngasenga mukwangu Lutalo ono buli anaalwana ajja kukudda ewaabwe naye mukudde wammwe nga kizibu okudda nga kizibu okudda wakawa eno mumaze okuwamba naye okudde omanyi ne kasente kazibu yekinzija amagye kankikubuulire kitange kiki yali amanyi era oyo yali mukama wange entebe awo kitange yali amanyi nti eri tulina sente mpereevu ngenda okudda musanga ennyumba egenda ggwa wali ennyumba egenda ggwa bwati ali mu kisuufu twamanyi eri tuli mu sente nagaa Katonda wange aba taata bwali natuuka banvuma bububi ne baganda bange mukolayo kinkana ngamba ebigambo bingi nnyo nga bwomanyi twavadde ababato bonna babatamu wagenda okuyekera bano ne babatamu wagende mu nsiko nempoli obuzibu nene nnyo naye nga ntaata nveemu kati mwana gwe kikyo kyonyamba kati kiki wagenda kiki yolese nenga Katonda wange nfudde taata angobi tyangamba mwana munyiivu nnyo ennyumba egenda kumukuba tuusa munnaye ngenda okulaba taata nasina kyamukolera onze nankwata nankani bazi najambia ntema emiti mu kibira nga ngireeta tumuzimbiremu nalina ne bannawo nfunye bannange emikwano tumuzimbira ennyumba nga ya miti amabaati tukabambula ennyumba yonna ekozebwa eti tumuzimbira nagenda ne ŋŋamba ye kati nze bannange naye ti sente siziraba taata ambumabu taata okutusayo nga wategedde mwana wange wategedde ekibanja kiikyo lima kuba nange ontaasiza onzimbidde ennyumba taata yayamba nange kuba najja sina kyenyambadde bulungi taata nangamba nampa ekkanzu wajja toli mukombati nkuvayo obireetawa obireetawa tebakusibye ekitegeera onzi owange taata nga bwaŋŋambe taata nakuwa ekkanzu nampa ekkanzu wava eri mu magye tolina kyolina najja ne mu kisaayi kiri awo nalonda nakironde nenkyambala bwe nti nswala owamagye omulamba ne baŋŋamba tugaba nga ne bannange bali ku kyalo bansikira busekerezi ate bannawe bosanze ku kyalo bali bulungi nga bansikira busekerezi ekisaati kyekyennyambadde neŋŋamba Katonda wange kyenda okukola taata ŋŋampa nankani nina kyebanja tandika kulima yalina n'obusuku lw'amabidde taata ŋŋamba omwana wange tandikiro kuba taata yansaba n'akasente kwatandikira nga sekalina owamagye omulamba gwe bawaaniriza gwe bawaana ng'omuntu akunulya bwati eri ng'olina yunifoomu ng'olwakutya nnyo bozi tolina n'ekikumi n'ekimu netandika okuyisaayisa obwenge bwange ntandise okufuna bannange ababugula muno bannange bandagirya biki
nenfuna embeera kukugamba nengaka nenonyeze n'omukazi taata yateekawo nanonyeza omukazi nanga mwana wange nenfuna omukazi nenzala omwana taata nakunonyeza omukazi gwe nga tosobola kwefunira mukazi sajja omulamba abadde nemumbeere ogisobola eno engato ogiraba eno ontundawo kati era n'okunsekerya baabo bandabako abo nga ntambuza nabigere byererere keno engato ogiraba omusirikale omulamba bakukyalo oswala bannange nabwekwesi mu bantu abaga mulaba obuzi abadde mumaje mu bantu boyitamu muno akuliko omulaba ye ali bulungi kyokka gwalya akusekerera kati notuuka okwenyiwa naye ate ekyasemba ate kulaba nze singato okwogera Museveni mukyalo mwe neguni zonna nzirina so kati ku mbeera eyo gy'oyitamu Museveni omubanja ki Museveni kiki omubanja Museveni yali badde anyamba naye mbeeko obulungi baleme kunsekerera aba wayingira amagye n'olwana teri yakugobayo gwe n'ovaayo mbeera yangobayo mbeera ki anti kati nga omanyi embeera kati walaba oli awo oyinza okuba n'otambula wali tolina musingi 10 ng'oli alina n'oli alina gwe bajja kusekerera naye ng'okomawo waka n'abaana bwaleka awaka abato nga bakusekerera okiraba kati oba olina kukola ki bakubuuza kiki waliwo ekikyamu kati nogamba bannanga ng'omwana akuyisaamu n'amaaso era nze nakomawo nalina bato bange baali tebasoma bonna balimedwa taata talina maanyi nenkwata bato bange ku busente bwe ntandika okuyisaamu omwe gwange ntandika okuyisa omwe gwange kuba gw'omwe wali yali aguvuga ali awo bamutakata ali akusomera oseerawo avuga omwenge ntandika nze busente bwange njisaamu omwe ntandika okwerya abato bange nagenda okola obutasoma bubi nnyo nagenda okola nga abato bange taata alina abaana bangi bonna tebasomye olutalo lwamuzingamye mu lutalo eno ki kyoyinza obuteerabirayo mu lutalo kiki kyoyinza okugamba nti siryerabira nsonga eno nze kisinza buteerabira kusiiba njala n'okusula kyali kitya bannange nga newagamba okugenda wali eri nga wooda tolinnya wali eri nga waliwo omuli gwamu ogusobola okufuna wali naye nga tolina kulinnyawo wooda omala kugenda okufuna wooda ogende ogufuna amazzi bino ebitaba bino biraba biri mu kkubo twanywanga binywa nga malungi nanyo nga tunywa binywe kyakkola ng'obinywa bulamu bukole ki bubeewo nyonta enkalamata ekuluma olina kyakkola kati awo nina kyentandise okwebuuza nti nina abamu benkozeko interview nga bagamba twafumbiranga balwanyi mmere ange saafumba ngamba nina benkozeko interview so kati kyenneewuunya baawanga bano bakamanda bammwe nga temulya kiki kankuwulire eno bano bagamba baafumbangaawo simanyi bulungi kubaffe yaliko mukama wange oyo baatuwanga obuwogo nga muyinza okuba abantu nga 10 nga muyina oba akasepiki nga muyinza ogatta wamu akasepiki nemwefumbira kale bano abaafumbira wangawo abakulu abagenda ku sipi ne bafumbira baki abakulu eri naye nga mwegatta wamu bwomala okugyamu emmere muteekamu amazzi muteekamu omujaaja emmere mugijjamu biwogo oba oluusi bikayinja ebyo nemubiwa wansi ate nemuteekamu ebiki kakyayi muteekamu bijaaja munywekereze akuliko enva emmere yatuuka netuubula kutandika kulyanga nyama yante nyama bunyama nga eresoni gye bakuwa bangi bagyegomba giri kati leda luli wali wagiri awo n'ogikoowa ate ngano ogenda ebweru enneeno nyama wagiridde eno ofuluma musaayi noluusi yali kamera agyegomba girya gyegomba ye munnaye ebiseera bino onogyegomba ofuluma ki oyinza ofuluma omusaayi nga bikola kulya nyama ani nyama ate nno okalyako nno akanyama naku 3 tonagafuna so kyoyinza obuteerabira njala yo yesigerayo kuba kati
netoloddemu nengenda nenfuna kokulya bano mbaleseewo naye luli oyinza okumala ennaku 3 tofunye kakulya wonna nokola bwoti tolina kyakukola woda tojja kugenda kutema nakatoke kawala niwe kabaawo woda tebakukkiriza bw'onookatema ate abakusinga bajja kakujja naye wali muwoda. So wavaayo mwaka ki? Kuba tewawummula bulungi ekyo nkitegeera. Sawummula bulungi. Naye ovaayo mwaka ki? Nza kuvaayo 89. 87. 87. Obaddukamu. N'okita. Ne mbakoowa nga ndaba awaka. Nza okudda awaka nava mu 49 battalion. Yali Masaka Kasijjagiro. 49. Masaka. Kibinja kya Namwenda. Wenava yali ekulemberwa. Temwasoma naye ebibinja byonna mubyogera mu Luzungu. Buli kigambo eyo. Anti mulimu kati. Mubikozesa mu Luzungu. Mulimu ati batugamba nga mu Luganda tojja kukibulwa. Anti mulimu batugamba mu Luzungu. Ebintu batugamba mu Luzungu. Kati olaba? Kati wano kaputeni. Naye luli twamutanga osi oba biki. Kati nga batugamba osi webaka. Naye kati luli kati wano kaputeni tumwabula. Noli batugamba osi. Kati byenu kati twabyawula. Naye luli nga tubyawula osi nga Okay. Naye kati oli aba n'ennyonnyola. Naye luli nga tubyawula. Naye mukama waffe tumuwagira nnyo nnyo era tukyamuwagira naye abaali abantu be bannange batuvuma nnyo ate nga tukyamuwagira batuvuma nnyo atuyambe tufune embeera ki kiki waali etaaze okulaba nga babakolera nga abaazirwanako kyetwagala senga naffe atujja mu mbeera embi atya agenda bagamba nti PDM weri Parish Development Model agenda bagamba nti OWC baddewo ng'etambula twewandisa kudda mu bibiina emyoga gibaddewo twewandisa kudda mu bibiina nga batuyisawo buyisa kati oyo n'ebyo mitwalo 2 nagamba wandisa ebibiina ne bakutambuza ogenda okulaba ng'ofiidwa tofunye owulidde ne bakulimba jangu tofunye kati olwo naye senga atugamba nga abaazirwana mujje twegatte oba nga mmwe atugambe kati mujje wano kati tulina kamanda oyo yaliko kamanda wange oyo n'amwita amugamba kiri nze ndi kakiiko eri ewaffe mwero si mwembeera nze vice chairman w'abaazirwanako eri mwero si bumera kuba mukama wange yafa yali Lieutenant Luzinda yafa nze nali vice we wafa nensigala naye ukwegwe gambe sente zenakumako okufuna yoyimeka 7 omuntu yarwana paka so 7 kajjanga nga kasiimo kajjanga simanyi anti oli yabitwetera waliwo balwali national mwali mu campaign ne campaign babawaayo kasoda kakunywako bunya kasoda nawe omuntu kati bojjana oli meya wange kana akulimisa nomala olubimbi lwange sikusasula naffe atusasule twamukolera omulimu kubasasula twamukolera omulimu ate tukyamuwagira naye atusasule naffe tubeeko obulungi naye abense tusekerera mwamukolera omulimu gwe oba mwinunula pulezidenti agamba mwanunula ggwanga yatutwala twaligenzeeyo si yatutwala bansibulira abantu abo bakadde nge mwenna abandabye abanaddawo n'abaddawo mbasiibudde ku lwange ku lwa Mwoyo Mukama n'ensi ye ku lwa Kabaka ne Katonda wange mwenyaa Mukama Yesu Kristo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.